tugezaako la amaloboozi g'omugole gakyasobola osabula kize mfunye gwe neesibako naawe funayo gwe weetungako ebyalaavu byakwesibako ensonyi ku bbali positinga omuntu katubesibeko ate tunakola ki ebyalaavu byakwesibako ensonyi ku bbali positinga omuntu katubesibeko ate tunakola kwagala n'omuntu akiraba oba olinze male kweyambula nze waka bantu maggwe n'empewo zaagala ggwe abo mutima weteekamu ki nga mpulira ebisokola wano Export TV to the world. Omuntu eyakozesa ebizigo ng'ali ku for you page kwalabira awulira ayagala kufa naye nakino katukirangirira oba akutuka omutima tetujja kufaayo naffe ejjaffe gyalwala dda. Otegeeza ki? Kyenjogedde kyentegeeza. Ewaka Sheebah kange maama. Kale. So n'olw'ebigambo ebyo ndowooza basooke batukuba akafaananyi waliwo agaye mupozingira akafaananyi. Kafaananyi opozinga okuddewo. Obwama bungi. Jeno wa Bobby nsanso okulaba n'emikwano gyaffe mwenna nsanso balaba gwe kikutuuza mu angling ewe wakuwa emirembe tuula walioke ayinza okuba fine naye lwaki omuntu atulatuwogerera eno ng'oli oyo mufunire wabeera oyo agenda afuna ebbaketi muli eri genda ogifune abo ku Facebook sharinga kasimu koki okyamu. Kale mwebala abatulapinze sipulini mwebala n'ebirala byonna kuba omwana ono nabe kalenzi kawala era ensamba yaako baketi ebeera liri mu mabbali nga wali studio weekoma. Obeera wano buli kanaku n'ebeera ntemu. Okay. N'olw'ebigambo ebyo bebale nnyo atulapinze sipulini oba ntandikirewa Nabanga naawe byakuweddeko olinga nze. nange byampe wentunuulira ka Sheebah kange we kaali kafaanananga najasi maaso geeruseemuuko okusingawo okwo tandikirewa bannange. Okay, kale katutandikire awo. Nsanyuse nnyo okubalaba buli muntu mu kiti kye, abakyala n'abaami, bannyinaze bakulu bange ne bato bange, bampita omukunji atasera, abamu baali bantuuma omukunja wa King Sheebah. Kano ye ka King Sheebah tubadde tututte n'ebbanga eriwerera ddala nga tetulabaganako nti atudde wano ntudde wano. Mbadde miisinga bingi ku ye naye kyemmanyi abadde amiisinga bingi. Obulwadde bukakyunyiza naye Mukama mwesigwa nti tekafudde. Bukosi babadde batandise okumubika. Nalabye vidiyo ku TikTok, omuwala oyo sirimwerabira n'erinnya lye nalikutte bamuyita Florence. Yakoze vidiyo n'ateekamu akayimba ka Paulo Kafeero.
Walumbe ezzaayo atukola bw'atyo n'alyoka ateekawo ebifaananyi bya King Sheebah nga bitambula. Abantu ababika abantu era ekyo kyampalirizza nnyo ne ŋŋamba mutandise n'okumubika. Kale kankole buli ekisoboka. Nange bingi bye mbadde missinga ku kakingi kano. Kyemmanyi nako kalina bye kabadde kamissingako. Ekimu ku bisookerwako bye mbadde nsinga omissinga. Sheebah mbadde nsinga kumissingako eki. Misingako kukugira kwekubisa ebifaananyi. Ng'ogyeko ekyo. Okugamba okuyimbiramu. Ndetacha gya phantom mu kisenge. Okuyimbiramu. Obadde omissinga okunyimbiramu? Nze mbadde missinga kasimayiro okusinga. Akakuwadde ka. Kaliwa? Ano. Bano embwa mmwe. Konna kangaako. Kako. What is it for the mean? Budimpo bukyaliko bwaggwako. It is for the all. Anyiga maaso ne bulyoka bujja. Sheebah budimpo bwe nga bulimu ati. Facebook wampa sharinga. Kadimpo kaliwa kankalabe wali. Kali kano. Wama Sheebah gwe kyo badde omissinga ku mukunju. Mbadde missinga okubeera nga njagala mbeere nga tuyimbira abantu. Okay, putting everything for the siding. King Sheebah no tetujja kuddayo mu history kuba history tumubaddemu ebbanga lyonna abasinga mumumanyi. Ebimu ku bibadde bitawanya King Sheebah ono nze ebbanga lye nabeerako naye teyatuukako ku mbeera y'amacupa. Tetusobola salira musanga ababadde naye nti ye baagimutuusizzaako, naye nsaba nnyo byonna bye tuba tukola mu bulamu bw'ensi naddala mikwano gya King Sheebah n'abamwagala n'abamuwalana tubikole naye nga obulamu at least yekikulembera. Nti embeera y'obulamu gy'alimu buli we tutandika omuwanyisa kati gundi jjanjabamu, gundi kwatamu, kati gundi kwatamu, gundi kolamu bwoti. Sheebah mu kuva wano bingi of course ebyasuubizibwa byesirabyeko kuba nali nsuubirira mbadde neebuuza King Sheebah aba yagenda n'eddoboozi lye lwaki abadde tayimba, lwaki obadde toyimba kamaama? Simbadde just simpuliza nnyimba za luzungu. Kana ziri nfubo zanga zuliza naye nga Loboyira atasobola kumpa simu ye. Ate ogenda mu studio yimba lwaki obadde togenda? Ate nga sina. Guno mukuje yalina okuntwalayo lwasonga. Loboyira alenga mbwagera kumfundayo mbwekamu ekyo omuntu promoter simanyi ebyokuyimba kyeka ali alimba ne mugamba sinjaga wamukunda. Wadde yali alimba nera. Nana nkubisa ebifaananyi mu CD ekamu. Tulani ku bazadde. Wasubwa. Yo jammuzaayo. Okay. I am so excitement nange nina essanyu okuddamu okalaba nga kakyali nga kalamu. Of course obulamu gye kisinga ebirala bisobola okujja mpola mpola. Byonna tetubyerabira nti King Sheebah ono ebyaleeta obuzibu ku mulundi guli anti shi nsansi okulaba ebyaleeta obuzibu ku mulundi guli kino katukyogere kubanga ne pasita yakyogera. Pasita ye agamba waliwo si bakadaama bonna naye waliwo bakadaama abaamuwabya. Kakati bakadaama mu kumuwabya n'ebigambo bye bayogererangako byali bingi nga bagamba King Sheebah omuleseeri gw'oli eno obeera otya omwavu nga King Sheebah brand ennamba eri eri. Temuweerabira nti brand gye muyita brand essaawa eno waliwo haso ezikoleddwa okulaba ng'efuuka brand esobola n'oyombya abantu
oli n'atabuka n'anyiiga nnyo, oli n'aba mukambwe, ne tutuuka ne ku leva egenda mu makomera. Nze nagenda mu kkomera lwa King Sheebah, kyemmanyi ne mu bitabo by'eggulu ewa Katonda, ekyo gye kiri. Ne ntuuka ne ŋŋamba ne neekyawa, ne ŋŋamba bw'abanga King Sheebah kati yatandise okunviirako entalo ezinyingiza n'ekkomera awanyuwa ewaawo. Naye I was so surprisement okulaba King Sheebah nga azze mu kkomera bambi n'andabako. We bali kujja mu kkomera n'ondabako. Ngambi kyamuluma nnyo okusanga mu kkomera. Naye ate King Sheebah we yajja mu kkomera, bebi wankuula. Yandeetera Minute Maid wa 4,405. Ne kabalagala wa 5. Tekwaliko kabalagala. Yandeetera Minute Maid wa 4,500 ne sumbuusa awo. Kali eri n'agira ekyebiri. N'akusabayo ekyebiri. Wamusabayo? Wamma teyampa yagamba nze ndi mu kkomera kati tobeera agamba ebyo tebizze. Omunno omusaba otya ssente ng'ali mu kkomera. Bwe watuuka mu kkomera musaba ku ssente? Namugamba mpayo ekyebiri. Ng'olaba alina ekizimbe kinene. Jesi nali manyi nti alinamu ssente nga naffe enjala yali atuluma. Lubaira naye yajja ng'asuubiramu oli ogundi. Ono Saimo ye yamuwa omutwalo. Mwajja temulidde? Twajja tulidde naye. Ekyokulya ekiro tewali. Ngamba nga kale musabayo kale jesi buli omu. Ekyebiri? Upkeep. Ali omu akwasaganye. Kwegamba kyatuukiriza aliwo oli yagamba nti abakyala lwaki Simeyi Yesu teyabayita, Simeyi lwaki tebaaliyowa, mbw abakyala baabayita ne basaba transport. Ogende wa Yesu. King Sheebah yali ayagala katipi. Ennaku yannuma obutamuwa kyebiri kuba nali mu kkomera nange nga sikirina. Nange ne tubeera eyo mu kkomera. Twali tukyali mu kkomera kati nkuloopera. Munne ne soda yali azze kundabako mu kkomera. Munnange munnaffe yatuteeka mu kkomera n'agamba abasirikale nti n'oyo soda yaliko nga bankuba ye yansamba tteke mu lubuto. Nanyiiga. Ekyanyiiza nanti ye nali manyi nti azze kwetondera akuggyeyo mu kkomera. Naye ate ye yagamba abasirikale nti baabo mubakwate ne babatwala munda. Si soda yekka ne Hanizi omumanyi Hanizi owa Wonder Boy ne babakwata ne babaleeta mu kkomera bambi nga tebaaliko lwe twagenda okkuba omuntu eyalinga asusse okuvuma n'okwefuula nti akufaako. Kale ne kinnuma waliwo abantu bangi of course Sheebah be nalaba nga bayiwawo omubiri naye wabeeranga wano ng'obalaba batuvuma mukunja wololo olina ogutima ogubi naye obadde babadde wa obudde obwo okuyamba. Nze bujja mpulira bagamba olina omutima omubi kati omwana w'abandi biki nange ne ŋŋamba waayo kansirika busirisinga bimu kale netiwaka abukako nga siwagamba nti nkwasaganya mu matu ne ŋŋamba waayo kankoleki kambireke ebigambo by'abantu bwebityo ensirika. Kale n'olw'ensonga eyo njagala okulangirira ekiddako. Bwe mba mukambwemuuko mujja kunsonyiwa nammwe munyiiga ne mukambuwalamuuko. Jasi njagala munkakase nti ow'ebizigo kwali alaba. Bwe muŋŋamba nti kwali alaba mbuto 3 nga nze nangirira ekiddako. Munkakase ku mitimbagano gyonna mugezeeko kebera mukozese tekinologiya alaba n'abali ku For You page kuba waliwo abalabira ku For You page. Mbuto 3 yenze kwendi. Gwe naawe n'olubuto olumu teruwera. Nangirira ekiddako ng'obudde bukyali. Kwali bamulabyeko naye mbu yavudde. Mbu mwamulabyeko n'avaako oba afunye fake account mwali otulabira. Kale kati njagala okulangirira ekiddako bannange. King Sheebah tubadde mu ddwaliro ne kaŋŋamba ka maama kaŋŋambye ku nsonga z'embaga. Mpozi obadde oŋŋamba ki mukwano? Bw'alaba bali mu kadaali. Sooka omuleke yeeyogerera ambuulire. Madde kugamba kino bagamba abantu muno oyagala kunkuba mbaga. Naye gw'ojagala. Muno gamba wakojja twalayo ente. Naye gwe mbaga ojagala. Lwaki? Adama mbadde kunkuba mbaga. Naye ng'ojagala. Ogamba
Oyinza okuba embaga nga bakubadde embaga. Sekyali muto. Violence ku violence tamwerabiranga. Abuzaako kwongerako kamu nti akyali virginity. Era nkyali. Okyali mbeerera. Era nkyali Embuzi. Wangi Sheebah olira bulungi. Era nkyali n'embuzi. Naye ekyaliko. Bane mukube fireworks tugende mu mwaka omu. Kitegeeza awo ku mbaga omuwala baba akyali n'embuzi baleeta birabo ki abazadde babawa ente etannazaalako n'akabuzi akatanneegaddanga. Abeebaza okukuza omwana obulungi. Ne bamukuuma ne batamusobya. Abatamanya ngambwa ne batamwevulira. Sheebah ne bwe tufuna ssenga omukugu n'akukebera okyali ku muzuuli. Nze ngaaso. Baibu zange zibadde z'amasanyu ebyo bidongo nga mutula wamu n'empuliriza naye nti basajja siri mutwazi. Embuzi okyagikuumye. Okyanga weesibye ku embuzi. Soda bumalayo bubi bannammwe. Sinze mukunja. Nze sibirimu ebyammwe ndi eno mabega. Kale n'olw'ensonga eyo nti Mukama atukwatiddwa omukisa n'embuzi omwana yagikuuma bulungi. Wagambye obadde ombulira embaga obadde ozirabangawa? Wanje? Ng'owulira otya ng'olaba embaga ku TV abakyala basamba gawuni kaddaali? Nga mpulira bubi. Ki ekiba kikuwuliza obubi mukwano? Ngamba mbusinga nze. Nga singa yeggwa asamba gawuni. Ngamba singa nze ali awo nga ndya keeki. Kale ngamba singa kali nange wendi ku mbaga nange bampise nga ndya keeki. Naye natuuka ekiseera ne mpulira bulungi. So nga naawe osabirira olunaku luke osambe ku gawuni. Bakube kati olunaku olwo oyinza labika otya banaye olaba omema kati nga tonnagenda mu kaddaali nkubiramu akafaananyi. Nkoli ku lunaku lwo. Olw'embaga yo nga lukedde walaayi wali mu kidaala. Nyinza kubeera nga ntaddeyo n'endagala nga za yero nga njale nga 18. Endagala nga ziri 18. Nga ntaddeyo endagala 3 eza green. Kuba abaawo ezengedde n'ezitalengedde. Ntaddeko omuzingoonyo nakuno nga ntaddeko omuzingoonyo. Kaakati yenna abajja jamu engatto eri. Nawali omuntu n'ajjamu engatto. Si kulinnya ku ndagala zo nga ali mu ngatto. Yes. Ntaddewo kapeti. Kapeti bwenti n'ekiteeteeyi kyange. Kapeti nga ya kala ki? Nga ya green. Oba purple. Green carpet oba purple carpet. Lutu eno tegenda kuba red carpet. Sagala red. Oyagala ka green carpet. Yes. Kale ne weba ya red. Yeah. Ngerimu obokwa. Kati ku ndagala zo ani yekka gw'ogenda okkiriza zirinnyako ng'ali mu ngatto. Oba ffenna ogenda tuggisaamu engatto. Gwe? Wanje? Kasita obeera nga engatto tozirinnyisiza mu bicaafu. Ogenda kwalawo endagala so that engatto zange tezirinnya mu bicaafu. Yes. Ntambulira ku ndagala. Nga wemmera. Soka n'otambula ne weetooloola bw'oti. Ne nkwetooloola. N'omala n'odda eri. Kati n'ofuka. Ogenda mwetoolera mu ntebe bannaye. Okunja bw'oyima otama. Ogenda mwetoolera mu ntebe. Kyonyinyonnyola kyetaagamu tuleyiningi eno embaga yandiba endalamu. Kati koneetoololera amabega tudde ebweru. Sooka ne neetooloola bwenti ne nkwetooloola. Kati lwenkwetooloola oba owulira otya? Kati bw'oneetooloola. N'enkwezi. Bandaba ng'omusota oguli mu mazzi nga guwuga. Oyagala nga nkuwugiramu muli. Bandaba nga apa eri mu mazzi kale naye nga tosobola gijjayo naye ng'ogirengera mu mazzi. Laavu eyo. Oba ekinyonyi ekiri ku mazzi awo mu swimming pool. Naye Sheebah laavu yo yanjawulomu ku y'abantu be naasanze mu nsi eno. Era nange nali fala naye kasita ndabyeko nti nno. Tewali waswagikulaga nange obukodyo bwange bulala. Ozze n'obukodyo nkubanda. Nkwadde n'akalulu Sheebah. Bannange n'omwana ng'ate lutwe nazze mulalamu. Abo ku Facebook nga lwaki tosharinga? Ozze n'obukodyo enkuba ndala. Mpya.
anti mbadde wa kojja ekyokubiri mu brother wange muganda wange ne bakubangula wonna nakanaga ku tiktok gali kuje twapinga embuzi kweri omusota guwuga mu mazzi ekinyonyi ku puulu kiwulira ebiseko byakyo biri byenalinga njagala ekinyonyi ku puulu gwe embuzi kweri omusota guwuga mu mazzi mwana muto nesoda gwokyambawo nga guwuga anzanga enzirukawo kakati bwe mala okwetoloola bwenti nga nyamba ng'oli mu gawuni kati netandika okwetoloola ng'omusota gukuwugamu guwe gukwetoloola kati oba olina ekirabo kyo n'okireta n'okimpa nakugamba neyanza kibeerawaantudde kati ye n'aleta ekibbo kya switi n'ekyebimuli n'akinkwasa ekibbo kya switi n'ekyebimuli ku mbaga yes kati kirabo ki mu birabo kale Sheebah singa nkugamba ekirabo ky'owulira kyoyagala omusajja akukwase ku mbaga yo mu birabo ebiri ku nsi eno njagala nkolereyo keeki nga yangattozo n'essaati yo keeki ng'erimu nga ngatto zange nga kuliko omukunja atasera n'essaati nga bagikozemu keeki yes kati osooka olye keeki ng'olya essaati eya keeki omala olye n'engatto zange yes brand new plan di Sheebah keeki abakozi emirimu nno gyatandise dda okujja sibanyi oba ab'emirimu abamanyi nina gwe manyi akola keeki abamanyi ebyemirimu awe namba y'essimu simanyi bamwagifunye edda nti owa keeki omulimu guugwo gwazze dda naye omulimu muzibumu okwo naye ndagala keeki y'omusaati n'engatto zange kati kwegamuli obe ng'olinga alyanze naawe omala n'olya olye essaati yange olye n'engatto zange gwowulire bulungi mpulire emirembe muli munda gwobeereyo ng'ozina dansi wo mangereza naye pulo ng'okimanyi kyekiro nze nalidde keeki bannange kaakati emperekeze zoyagala ku mbaga yo olinayo ku baana bo kulika gweyagala abembuza ayinza oba n'abaana mukunje lwaki empozi ku baana b'eŋŋanda oba mikwano gyo tubambuzi baana b'eŋŋanda ani gwagala abeera emperekeze anyway yo tugendagendayo kankole okulangirira kuno munkakase bukakasa nti ow'ebizigo kwali kuno munaye baatuteeka mu kkomera mukwano nga batwagala luzira naye nga nze ntya n'abajaasi abajaasi baŋŋamba mukunja gw'oyagala nti ye ate nga muleke mukunja gw'oyagala nti ye ate nga mwalekerawo okuyimba kale yitawaage ali eyo mugulu ne batukebera we batewa egundi ne batugamba mugendeyo munda mujasangayo omukyalo oyo omujaasi ayambadde ebyambalo mubuuzi abagulirawo gye baatusibira omukyalo yasooka tulumya natugamba taliiyo netwagala okuddayo twalawo kati netugamba owaayi katugume kale katukole okulangirira kuno King Sheebah olw'abantu obulumi bwe bafunye nga mukama akusitudde eddaala nkola okulangirira kuno nga sinywedde yadde akenge obuyaga bwe nanyweddemu obuti bubiri sigenda kubwegaana olw'obulumi mukazi tali eyo bwe yafuna olw'okuba olinnya eddaala kati mpulira njagala alumirwe eddala bwe kuba kutuloopa ku poliisi addeyo atuloope nze naawe nti abaana be eyatusiba luli njagala adde mwanyiigira eddala kati n'olw'ensonga eyo nali nabagambako ku nsonga y'emikolo ne mbagamba muteeketeeke engoye zammwe abamu ne mwalowooza ndi mu byakusaagamuuko kakati abataateekateeka ngoye zammwe ekinene nnyo
tugenda kubawaayo ndowooza wiiki emu bweti. Wiiki eyo weesukawo nga tonnateekateeka ngoye za mikolo, totunenyanga nti emikolo gyakuyitako. Tegeka essuuti yo, tegeka akadaali. King Sheebah eka yaba agenda okusiba kadaali. Emikolo tugijjeeko akawuuwo mu butongole kamaama. Bwe kuba kusamba gawuni, kusamba kiteeteeyi Mbaga, emikolo mu butongole tugiguddewo. Neyanza neyanzege. Mukama akongere omukisa. I loving you so much. Welcome. N'olw'ensonga eyo, King Sheebah kamalirize treatment. Bantegeezezza bamugjeeko omusaayi. Bakugyeko ki? Bazzeeko bangambye genda ku mushotiko. Kujjeko omusulo. Ne bankuba empiso wano. Wano ogambye ekiro nja simula nyina musenyiga. Kati ne bankuba empiso wano omusaayi ne gubula ne banteekako ecupa. Okay. Mu bufunze, King Sheebah kamalirize treatment eno. Tetwala kimanyi ebisigadde gagenda bamakerenda of which asobola n'otambula nago. Osobola otambula mu akagendo batandika okuyoyota omugole ayoyotebwe. Kamunguluzi akendeddeko. Okay. Kakati olw'okuba King Sheebah wanjawulomuko, makeup, massage biki okumunyigamu omubiri guno gukubadde mu kukuluusanyizibwa, omubiri guzzeeko obukovukovu buno bulina okuggyibwako. Obukovu obwo bwakujjanjabibwa buveeko. Sigamba nti mu Uganda tewali bajjanjaba. Are you for the looking? So, I want for the thanking, kino njana ki statement njagikola mu Luzungu. I want for the thanking of Kenya Republic. King Sheebah okuwawulibwa olususu sikiini ey'emikolo ey'Embaga bigenda kukolebwa mu nsi ya Kenya. Ganjano ame muli. Oyo. Mu bufunze Sheebah agenda Kenya. N'olw'ensonga eyo obutatwala budde kyemmanyi ku lunaku lwa leero lwakumeka. Leero Friday. So olunaku lwa Monday Week ejja etandika. Weekend etandika. Eno weekend tuyingidde weekend. So lunaku lwa Monday King Sheebah owuliranga ebirooto. Nannyonyi wanje owuliranga ekirooto. Owuliranga ebitasoboka. Bigenda kusoboka. N'ebyennyonyi wali omanyi binaasoboka. Kati na bino bigenda kusoboka. Kenya. Kasitamba nga nze nkikuttemu. Amin. So n'olw'ensonga eyo simanyi nnyo Oluswayiri, omanyimu ku Luswayiri kuba Kenya boogera nnyo Oluswayiri. Okay, watakupiga wa Kiswahili wanaenda wanasema wanasememe wanayinchi wana kadogo. Oluswayiri sirumanyi Mimi najua kidogo bogamba manyimu kati. Naye King Sheebah olususu okumutereza olususu ngero omugole wabalabika bigenda kolebwa mu capital city ya Kenya bagiyita Nairobi. N'olw'ensonga eyo agenda kusimbula wane e Uganda ku lunaku olwa Monday ayolekere Nairobi capital city ya Kenya. Anti munaye ow'ebizigu ow'embutesa yatuteeka mu komera mune byaddala abadde akava mu ddwaliro tanaweza na wiiki. Nkugambye eby'eddagala eno weekend eyabe mu mazzi tusabe Mukama jasi buli omu amusabire astabilizinge mangu aterere lino eddagala eddala asobola otambula nalyo makerenda biki terigana kuyoyota lususu lwe. So abantu b'e Kenya, I loving you so much. Nairobi capital city tuli mu kkubo tujja, omukulu agenda kujja e Kenya. Ogenda kumalayo Kenya agenda kumalayo, oyagala malayo omugole munaye kingi ebisinga yesalirawo. Kenya oyagala malayo bbanga ki?
n'omwezi osobola omukolo gujja kuba tegututututulize nnyo Embaga abantu baba bakwetaaga okomewo emikolo giggwe amaleyo wiiki so ekenya agenda king yasiimye ekenya amaleyo wiiki emu capital city Nairobi so abannayuganda waliwo mikwano gyaffe nga abannayuganda nga babeera Kenya gye bakolera abamu gye babeerera ddala omukulu agenda kubeera mu kibuga ekikulu Nairobi so enamba ze z'essimu of course agenda kutambula ne ttiimu ye ey'amawulire ejja beemuwerekerako omugole omusajja kimwetaagisa okugenda omugole omusajja ayinza okujjulirako eyo nga Tasha Waddadi agambye Amini Kenya basi abo bandyekozemu n'omulimu bayibali ttiimu enaasimbula ogenda ne King Sheebah ne bagirisiivinga okay abali e Kenya Nairobi hotel tugenda batuje confirminga kwagenda okutuukira ebisigadde okulaba ku mugole mujjaba mumulaba mujjaba mubeera naye ono mwana obulamu bwalina bwakunyumirwamuko mukunja tekisoboka ekyolimba ekyogenda Kenya n'ekyennyonyi mpozi bagamba tekisoboka kale kati bwe kiba tekisoboka teeka amaaso ku lutimbe tuvuganyeemu nange tubiisanyeemuuko kubanga kyemmanyi nabadde nsuubira nti omu kubeefuula nti Sheebah amulumya nnyo omutwe nalowoozezaamu ne ŋŋamba omwana ono Sheebah waakola Embaga nga byonna omubiri oguyoyota baguyoyotedde wano n'oli bayinza ogumuyoyota mbu yeepimepime kuba waba kumpi waba accessible mbu yeepimepime mu ngatto za Sheebah kati so n'olw'ensonga eyo katumufulumyemuuko omwana wattu Sheebah ogenda Kenya agenda Kenya wali ogenzeyoko wali ogiwuliddeko so Kenya Nairobi yemu ku bibuga ebisinga wano mu East Africa ne mu Africa ye kimu ku bibuga ebisinga okufaanana obulungi newankubadde teyenkana kata Doha gye twali okategedde ne kata wali walungi ndowooza yebeerwa honeymoon kata nti tetusobola mukkiriza genda kata olw'ensonga guli oguvubuka gubeera nnyo kata oguvubuka ati gusami esami taddiyeko mu ddwaliro yadde okunkubira ku ssimu ng'ate namba yange agirina mune abasinga ekyo kiraga era King Sheebah njagala oyiga emikwano n'okwawula mu mikwano twagala okwebaza ennyo brother wa King Sheebah gwe bayita Luboyera nankyali kyagambye naye ali Kenya Nairobi nankyali Kenya soda basomere enamba ye y'essimu okay abali e Kenya muwandiike enamba ya soda y'omu ku ttiimu ezigenda okuwerekera King Sheebah ono Nairobi soko some enamba yo eri ne ku WhatsApp 0755 0755 8 86 00 0755 81 36 00 okay abantu kubaka kati bayinza okugamba balinawe bamututta awanyirira ne bamukubya ebifaananyi so kati if you are for the Kenya you are for the staying Kenya eyo namba gisevinge by Monday mu kibuga ekikulu wekubidde n'obugalo Nairobi tokuba nnyo Sheebah omukono kale ukube vote mbulabe kana kekubidde n'obugalo kamama ayo bulijjo bya misi soka webaze ku bafaani waliwo tiimu King Sheebah bakuyiiriddewo omubiri newankubadde nze mbadde n'ekyawakyawadda basigadde bali ku mulamwa beebazeeko olw'omutima ogwo mukunja abakuba bagambe balinde mu bannaye abakuba ku ssimu gye tusomye mulindeeko tuve ku live mulyoke mukube neyanzanye neyanzege banyewo ne basibo mwebale kubeera eyo ne mundowoozaako era ne mumanya omwana abadde waatya wadde simu abanzaala mwenna mbeebaza koze njogera kuteerawo mubiri sekyo okuyirawo Sheebah that is my Sheebah kwogerera nno ddala ng'akagole sipiiki eringa ya mugole kati yogera ng'omugole n'engalo ziwumbe nga yeebaza
ng'omugole olwo tukubyemu akafaananyi nti oba oli ku mbagayo kuba kati byonna byokola bya bugole. Mafuta gakulukutira. Mwebale nnyo bambi kumbudaabuda ne mweresa bye mukola ne munfaako bannaye ne mwesubya ennyama ne mugamba nti nno sijja kulya ennyama naye kanfe ku Sheebah. Mukama abongere emikisa. Mukama abatike empumumpu ey'emirembe nga si kweraliikirira nga si bweraliikirivu nga muli mu mirembe abawe ne school fees ez'okwerera abaana mweyongere. Aliet Wasika ali Kenya. Ulira akagole weko mukubira akagola engalo bannange. Ne Sheebah ukimanyi ensi yali tebenti osobola owa speech of the national address efaanana bwetyo. Mukama nga wa buyinza. Okay, nabo basanyuse. Waliwo abaali bakunyiigira ne bagamba Sheebah oluusa naye yakola bw'ati, Sheebah n'akola bw'ati. Nabetondera simu ya brother wange. Kale nabo ddamu obeetondera obagambe tebiki obasuubize bambi. Sigenda biddamu kuba ebyalo by'entawaanya byonna brother wange yabiraba n'antwala ku church. Ne bansabira ewa emutundwe. Ne bampa waliwo n'amafuta ge yagula. Nakwata sente naziteeka mu bbaasa ne bansabira byonna sikyalina byoyo bibi n'ebirooto okusinga byali birooto kati olabirawo ekintu ng'okikoze naye mbadde ng'obadde nawe toyagala kikola. Kati mbadde nteredde nga siriimu yadde sitaani kuba pasita ye yagamba buli kimu kijja kutereera kuba nange nali ku street. Ye nga wagamba mbu naye yali ku street naye kati yafuuka pasita buli kimu kyonna kyatereera n'afuna n'enju ne waabeera buli kimu. Yagamba era ayagala nakyusa nju mbu afune enju endala. Okay, so King Sheebah abasuubiza nti bannange wagenda baawo enjawulo y'amaanyi ng'era omugole nga biki n'okutwaliza awamu. Spice Diana omuyimbi gwe bayita Spice Diana yagamba gawuni ye ey'embaga, gawuni gy'ogenda okwambala ebyo bibye era mbadde bize nnyo abadde nga mu kusimu yange mukunja akomyawo Sheebah obusungu bubeerawo omwana mukomyewo lusonyiwa Katonda yali kusasula va ku bantu omunnayuganda atasiima we yalaba biganye mu inbox n'agenda ku mitimbagano eminene n'akipositingayo n'agamba mukunja ebirala byonna bikole naye nkwegayiridde nkomezaawo akaana ako. Bambi ne Spice Diana mwebazeeko. Neyazanya nnyo Spice kuba era obanga baaba wange naye neyazanyo neyanzeege era nakuulirako oli muyimbi era naye twajja ne mukunja nakulaba oba kya kitundu ki lwe twagenda ewuwe waliwo twagenda okuyimba we twali ku Kivvulu twali Kavumba mu kisaawe. Kavumba ku kisaawe najja n'ayimba naye mbadde nsaba Mukama akumpeera omukisa wojjozeewo era Mukama akuwa endowooza ennungi n'amakubo amalungi. Gawuni gy'ogenda okwambala omanye ensi gye baagituumizaamu Dubai. Ebyo Spice Diana yabiwomyemu omutwe. Dubai mpulirampulire yali nnyo ennyonyi era yali eyo ng'eyo gye mwali. Omuntu omulala gw'ogenda okuneebalizaako waliwo waliwo omwami bamuyita Kabaata abeera kuno ku TikTok akwagala nnyo y'omu ku poliisi. Kabaata akwagala nnyo era y'omu kuba nga amukunja ebirala byonna bikole naye akaana ako kakomyewo era yagamba ku mukolo gwo ku mbaga yagenda okubeera ku kazindaalo nga yakugamba kati Sheebah tuula kati yemerera kati katumwa yagenda abeera katumwa ye mukulu we yagenda okubeera mu mitambwe gy'emikolo naye mwebazeeko. Kwebazaako nnyo Kadaaka Mwami Kabaata weebale nnyo ntumirako mukyala wo ntumirako abaana bo
baneibawo bonna babe n'emirembe wamu ne bokwasaganya nabo emirimu. Amin. Mukama abawe essaala ennungi. Omuntu omulala akuyiriddewo omubiri mu mbeera yonna. Let me for the telling you this. King Sheebah akomyewo mu kintu kye. Mu kukomawo mu kintu kye, endongo egenda kusindogoma n'okusinga nga bwe yali esindogomyeko. Era ne booking sabeetaaga waliwo agamba nti Mukunja nina omukolo gwange. Omugole ajja nnyimbireko. Omugole muli baddembe okutandika omuyita jayimbe. Waliwo ebivulu abamu baga Mukunja mujje ne King Sheebah. Waliwo olyaga Mukunja jangu wekka. Waliwo olyaga King Sheebah ajje yekka. So booking sizitandike obudde buno. Omugole okuyimba naye eddoboozi likyasobola okuyimbamu? Mulimuko? Kale katutesingemu wangi? Mulimu ku kikopo ky'amata. Mulimu ku kikopo ky'amata. Loole temuli. Mwasigaddemu kikopo? Weba loole y'amata muli mu kikopo kimu. Kampulire nyenyemuko. Denja yawulira mu nkolo ekikopo ky'amata ekyasigaddemu. N'olw'ensonga eyo abalina bookings za King Sheebah n'Omukonja abali ebweru wa Uganda n'abali wano mu Uganda, bookings zitandike mu butongole. Ebimu ku bivulu King Sheebah mu butongole ebiriwo byagenda osooka okuyimbako. Ennaku z'omwezi, wuliriza bulungi, ennaku z'omwezi nga 9 omwezi gwa December, King Sheebah agenda kubeera ku Hotel Africana ng'awerekeddeko King Saha. Ennaku z'omwezi 8 not 9. Kabaata wuuyaze mukamaawo. Ennaku z'omwezi 8 9 mukono. So ennaku z'omwezi 8 December, King Sheebah sebo King tukusaba omugole okkirize oyimbireko mu kimu ku bifo ebisingo by'ebbeeyi mu Uganda, Hotel Africana, mu kayimba ke bayita ebiseera ebyo. Akayimba ako King Saha yaŋŋambye Mukonja nali ndikodinga oluyimba olwo King Sheebah yali atudde awo era twali ffenna. Naye kigenda kunkola bubi okukola concert eyo. Mami Jokeys agambye I am coming to the wedding. Soko okube engalo Mama Joke alimu. Oyo ali UK, ali Bungereza. Sebo ofunye n'omuntu agenda okulinnya ennyonyi ngazze ku mukolo gwo. Soka weebaze Mama Joke ne mikwano gye abali mu nsi ez'ebweru. Nkwebazaako nnyo Mama Joke. Yeah. Webale kubaawo okubeererawo Mukunja, webale kumbeererawo n'abalala bonna. Mukama akwongere emikisa. Eddoboozi obadde okyali nsampolinga, eddoboozi abadde atugamba mukyalimu ekikopo ky'amata. Kangezeko omutesi nga tulawo oba eddoboozi lino linaayimba emikolo oba eddoboozi lino lina okay. Ani yakugamba Sheebah? Oba mpa n'essenyu. Wali okay? All right. Akunyimbira okay. Byafade ne. Ani yakugamba baby nchawe ondeka osami atwali. Ready and no ritari. Averenti ritari. Tunulako tukayimbe twakaddamu tuyimbe yalese no anti lunaku yaba n'akapya. Leero neemola nyama. Nedda. Tusooke nomara. Bambi kadde tekakyajjukira ebifollow tusooke ne nomara. Okay. Aya kangu 10. Ani yakugamba Sheebah nchawe ondeka osami atwale. No matter what I do, all I think about is you. Anywhere me mumambo, na nyuna I'm crazy over you. And I love you, and I need you. Neria, I need you. Yeah. Ani yakugamba Sheebah nchawe ondeka osami atwale. Sorry, I know ritari. Averenti ritari.
Asaabye no, Asaabye need you. Averenti uritari. Mukunda ngati tukubira send me the pillow. Njiba kube nayo. Ya send me the pillow. Luzungu lungi nnyo liri kale. Send me the pillow that I dream of. Reta Sierra Solomon. Can it happen? Send me the pillow that I dream of. Sola sila so Solomon. Pulo. Temutono ni luzungu wa. Solomon. So kayimba kyakalala abantu ke babadde mukunja video yaka kayimba ako bana ya kayimba kama. Alohan. So nice. Kanyimbire. Really so nice. So nice. So nice. So nice. I am so nice. Waliwo Export TV to the world.